Bwana mukulu ow'Ekitanga Parish mu ssaza lino Father Gaetano Tinyabenda ategeezezza nti buno bwonna bulyake obugenda okukolebwa abakulembeze. Bano babadde mu lukuŋŋaana mwe balagidde okutya nti disitulikiti egenda kubanyonyonta nnyo ne balaga n'amasomero agalabika obubi mu kitundu kino nga n'abakulembeze tebalina kye basobola kukolawo. Bano era bategeezezza nti eddwaliro erimu lye balina ery'Empalo Health Center 4 liriko ne waddi y'okuzaala naye nga na buli kati tewali kyali kikoleddwa. Mu ddwaliro lino abantu baludde nga beemulugunya obutabeera na basawo. Bano oluvannyuma batuuseeko ku masomero mu kitundu kino nga mangi ku go gali mu mbeera mbi ddala. Mu masomero gano ebizimbe ebisinga byazimbwa ab'ekitongole kya World Vision mu myaka egyayita. N'oluvannyuma batuuseeko mu ddwaliro ng'abalwadde bali mu mbeera mbi ddala nga n'abasawo tebaliiwo ku mirimu. Omu ku bazaalisa mu ddwaliro lino ategeezezza nti n'abakozi mu ddwaliro lino baamunyota so nga n'amayumba ko n'ebizimbe byonna bikaddiye. Olukiiko lwafundikidde nga basazeewo okubaga ekiwandiiko ky'okukwanga omukiise waabwe Mwami Jack Sabiti akitwale mu Paalamenti ekitegeeza nti teri yabatuma disitulikiti era bo